Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu RDC w'Essembabule Jane Francis Kagai Banda batuuzizza olukiiko ku kyalo Butuugu mu ggombolola y'e Kawanda oluvannyuma lw'okuyimbulwa kwa Mulinda George agambibwawo okutta Mwesigye Nathan olw'okumwagalira omukazi. Taata w'omugenzi Eriya Kanuunu ategeezezza nga poliisi bwe yajja n'ekwata Mulinda wabula ye agezezzaako okulondoola omusango guno naye tanafuna bwenkanya. Mulinda ne bamukwatira Kampala ng'atoloka ng'agenda kati n'akoma Wera ne bamusondera omusango tujja genda Masaka era nakoma ku ebyo. Abatuuze bagambye nti Mulinda ataddewo n'embeera ebatiisatiisa era nga tebamanyi na ngeri gye yayimbulwamu ne basaba waakiri ave ku kyalo oba bagire nga bamuzaayo mu kkomera kubanga bo ng'ekitundu tebalina mirembe. Buli muntu ali ku kitundu n'akwata ekipapula n'akiwandiika si kirungi kati atiisatiisa tumwesonyiwe tumuveeko tumanye nti ye w'amaanyi. Omusajja bwe yaviira mu kkomera yakolera ebintu ebyo tewaba buzibu bwonna ekitegeeza abatuuze bakuuma emirembe naye ye ng'omuntu eyakola ekizibu ekyo ate ng'ali mbatuuze mu kifo ky'omutima gw'okumenyeka ate yagangala bugangala za this time. Singa bamuteeka munda wake ne bamutereka eyo kiba waakiri. Mulinda ko yina amwemerera enyuma n'okugira ngo tukahundamu konka ruho nayo toba kutwemerera enyuma tukatsiritana. Ssentebe w'eggombolola y'e Kawanda Mwanje Asumani ategeezezza nti abantu abatta Mwesigye Nathan bwe baatuusibwa ku poliisi nga tebaamalayo bbanga ekintu ekyewanisa abantu emitima. Abasinga ne bavaayo nga tebatwaliddwa yadde ne mu kkooti n'abalala ne batwalibwa mu kkooti. Ebbanga bwe lyayitawo bonna abaali ku musango gw'obutemu ne bateebwa. Mulinda gwe balumiriza akkiriza wakati mu lujjudde nga bwe yatuga omuntu nga balwanagana era n'amutta n'agamba nti bamukwatira Kampala n'akomezebwawo Essembabule n'oluvannyuma ne yeeyimirirwa. Nemukwata ne tulwanagana nga mutuze era oweetegereza obulungi gamumanyagala bwe navaawo bwe namanya nti omuntu afudde omukyala namugamba olaba ekifo ntuusizzaako kati ne bansiba emyezi 7 n'ensala beiru. Akulira okunoonyereza ku buzi bw'emisango mu disitulikiti y'e Ssembabule Twesigye Rogers agumiza abatuuze nga bw'agenda okuddamu okutunula mu fayiro y'omusango era agirondoole kubanga omusango guno we gwaddizibwa yali tannajja Ssembabule. Whereas ne documents sizimanyi senga nzayako bamuwa beiru oba omusango bagugoba nakyo tukole ki Kagai asabye abantu obutatwalira amateeka mu ngalo era n'anenya ne Mulinda olw'okubeera kiwaji eri abatuuze ate nga ateeberezebwa okutta omuntu. Asigala nga abeewanirako mugende mu kkooti mugibuulire tumujje mu society kubanga abatafiitingamu. Bw'aba omuntu oyo yamutta era amateeka gagenda kuddamu gamukoleko kubenga ekitongole weekiri. Nowa Kintu yakusakidde guli lino ku Lwabukedde TV.